Erinnya lya Kristo Yesu lyebazibwa akulamusaako si mulala Samuel Makubuya omusumba. Neebaza Katonda olw'ekisa kyampadde okuba nti ndi mulamu era nsobola okutuusa okwagala kwe gye muli okuyita mu kuyigirizibwa okuli mu kigambo kya Katonda, era nga ntuuse ne episode yaffe eno oba ekitundu kyaffe ekyokusatu ku mulamwa oguyitibwa nti What does it mean to speak with God? What does it mean to speak with God? Kitegeeza ki omuntu bw'agamba nti yogera ne Katonda oba ayogera ne Katonda, kitegeeza ki? So tuzze tulaba ebyokulabirako ebyenjawulo mu episode yaffe yasooka ku topic y'emu ne eyokubiri, kati tuli ku yakusatu. Gwe wenna obubaka buno eyakabufuna njagala okutegeeza nti kyowulira kati Genesis yakyo erimu episode 1, episode 2. Ddayo ku channel eno yennyini, nkukubiriza subscribinga ku channel eno osobola okubanga osobola okuviewinga messages zonna ezisomesa ku bintu ebyenjawulo. Teweerabira ku channel eno buli kye bayita eky'obwakabaka bwa Katonda kwe tukiyisa era obubaka bw'omala okuyiga, nkukubiriza jjayo Bible yo ne notebook yo onotingi, kubanga ekigambo kyenkuwa it is a life giving word. Nkakasa nti kyenkuwa kyekyo kyennyini Kristo kye yali kuwadde ng'ali wano mu buliwo. Kitegeeza ki? Simala googera, simala gajja gy'oli, kubanga omwoyo gwo ogubuza nvunaanyizibwa singa gubulira ku byenjigiriza. Kyemba neegendereza kaakati naawe nkusaba weegendereze. Abayigiriza tuli bangi, ababuulizi tuli bangi, n'ebibuulirwa bingi. Tomala gadduka na njigiriza yonna. Buli ekikuyigirizibwanga sooka ogende okikeme mu byawandiikibwa. Ono kyannyonnyola mu byawandiikibwa bya Katonda bwe kityo bwe kiruŋŋamizibwa, bw'otyo bw'ojja okusobola okuwona okubula mu kiseera kino eky'oluvannyuma. Oliyo otya nnyabo naawe ssebo, gye baleko gy'otuusaako engalo. Nkukubiriza okuwuliriza obubaka buno okuva bwe butandise okutuuka gye bukoma, osobole okuyiga. Zino si mboozi buboozi, zino saaviisi zennyini ze tuteeseteese zikutuukako eyo okuyita ku ssimu yo, ku kompyuta yo, ku taabu yo, yonna gy'oli, kubanga ensi gye tulimu ogwo omukisa nagwo tugulina. Tewakyali budde bulinda muntu nti ate ava egindi atuuke egindi okusooka okutegeera. Lwanajja lwalijja, naye ekigambo kya Katonda kakimusisinkaniyo, kubanga ensi bwetyo level weetuuse. Kaakano nkusaba bw'omala okuwulira obubaka buno tobeeranga mu shellfish, gabana ne banno kalinki ako kawi, at least naawe emessage gy'owulire bw'ogiwa abantu 10, naawe Katonda anaakikubalira nti naawe wasaasaanyiza okumanya kwe. Naawe buulira ku njiri, naawe somesa ng'osheyalinga n'abo b'omanyi nti basse ekigambo kya Katonda ekitiibwa era bakiwulira. Kaakano twagala okweyongerayo mu kuyiga kwaffe okw'olwaleero. Wansi w'omutwe ogugamba kitegeeza ki okuba nti omuntu ayogera ne Katonda? We twakomye luli nga nkulaga nti eri mu kitabo mu 1 Samuel chapter 3 verse 1 to verse 10 nti Samwiri ono yalinga mu yeekaalu, mu tabanaku nga bwe zaayitibwa ebiro ebyo, ng'abeera wansi w'omuweereza omukulu, kabona omukulu mu kiseera ekyo bamuyita Eri. Naye nga okusinziira mu byawandiikibwa biraga Eri yayogeranga ne Katonda era nga Katonda ayogeranga ne Eri, naye nga Eri amanye eddoboozi lya Katonda. Kati ate ono aweereza Katonda wansi wa Eri mu yeekaalu nga tamanyi Katonda bw'ayogera, naye nga waali awo. Kitegeeza ki? Katonda bwe yakyalira Samwiri, eddoboozi liyita Samwiri,
Samwiri nga azungana awo olw'okuba yali ddala ali totally ignorant about the voice of the Lord. Ekyo kikomawo kireflectinga ne mulembe gwaffe guno. Samwiri alowooza abamuyita ye Eri. Paka Eri bwe yakitegeera nonno alabika mukama wange yamuyita n'amuwa empisa n'amugamba bwaddamu eddoboozi lirikomawo mugambe nti mukama wange yogera mpulira. Omuddu we awulira Samwiri yogera era awo flow n'etandika. Ekitegeeza emu ku mpisa mu mpuliziganya bakiyita mu kusaba ye mpuliziganya. Tegganga okutwowulirize ng'ekigambo kya Katonda mbabuulire yakutamya ate akubuulira ku luberebere lw'okulokoka kwo nti ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Buli Katonda be yalizza okwogera yabirengamya, yalungamya okuyita mu bannabbi be, okuyita mu bawandiisi, okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Ebyawandiikibwa ne bibeerawo wano. Era kyennyamiza mu guno omulembe omuntu ali bizi. Yesu jangu oyogereko nange. Yesu Bayibuli eri awo erimu n'enfuufu tesomwa, wabula yali wali alinda Katonda birooto, Katonda ayita mu birooto, Katonda ayita mu birooto, Katonda ayita mu kwolesebwa, Katonda. Abantu you are completely confused. Onoonyeza otya Katonda gy'atali? Kale bw'aba anaakusangayo muleka akusanga. Lwaki opikaapika Katonda akuwa ebirooto? Gwe wali olabyeko nti okimanyi, wali okigenderedde nti Katonda teyeetaaga kubeerabeerako nti jangu oyogere nange, jangu oyogere nange. Byeyayogera naawe ku lubereberye byakulema. Principles ne values ezinnyonnyola nti oli mwana we zikulemye. Kati ate oyagala gyayogereko naawe omujeemu mu kibeera kyo olw'okuba oyina pressure zo. Sorry, bye bimukuuma nga tayogera, bye bimukuuma nga takunyega, kubanga bayogera nabo, baba mu mpisa ye, baba bamumanyi. Samwiri yali tamumanyi bw'ayogera. Kabona Eri n'amugamba oyo sinze, oyo mukama waffe yakuyita. Bwaddamu n'ayita muyitabe. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Bwaddamu bw'ayita muyitabe. Gwe genda weetegereze okuva Samwiri bwe yategera language ya Katonda teyadda mabega. Katonda yajjanga ayogera naye, najjanga ng'ayogera naye, najjanga ayogera naye, n'amuyingiza omulembe gw'abassekabaka bonna, najjanga ayogera naye, najjanga ayogera naye. Mwannyinaze muganda wange, otadde amaanyi mangi, naye amaanyi go gonna g'otadde mu Bukristaayo, mu activities ezinnyonnyola okusaba. Nsaba amaanyi ago gagatteko okusoma ekigambo. Amaanyi n'okufuba bw'onoobiteeka mu kumanya, bw'onoobigatta mu kumanya okuli mu kulungamizibwa kw'ekigambo kya Katonda, n'opulakitiisinga, ojja genda okulaba ng'ebigambo eyayogeranga ebigambo eby'okwemulugunya ng'okwemulugunya okugobye, eyayogeranga ebigambo mutwalo mulamba ng'ebigambo kati bikendedde, kubanga okimanyi bw'oyogera ekigambo kya Katonda engeri gye kirespondinga gy'oli kirinako obuvunaanyizibwa bwe kikuwa nti genda onaabe, genda weetukuze, genda weenenye, genda oleke ekibi, genda okole kino. Ekigambo kya Katonda tekikuleka bulesi bwe kityo. Mwannyinaze muganda wange, ndi wano okutegeeza omuntu yenna eyakunafuya mu kusoma ekigambo, mu kuyigirizibwa ekigambo, yakukola bubi. Omuntu yenna awulira obubaka buno n'akusigaza, kubanga nkimanyi amazima galwanyisibwa, naye gano amazima eri nnyinigo gajja kukutaasa. Nkiddamu, omuntu yenna akuziyiza okuba nti weetuukira okutegeera ekigambo kya Katonda, oyige olulimi lwa Katonda, oyige Katonda bw'ayogera, kubanga buli kintu kyonna ky'olowooza okukola wansi w'enjuba yakyogerako. Oli ki? Osanga olwaleero abantu bategeka n'ekiro kiramba kusabira
bavubuka bafumbirwe n'otunuulira abaagala okufumbirwa ayi Katonda wange n'ennaku neekukwata neweebaza Katonda lwaki tebannabawa kubanga n'ababulimu mu bufumbo baabuyingiramu olumu mu butategeera mu butabitegeera bye bayingiramu baagala kuddukayo kaakati bano abali eno nabo bagukumye baagala bufumbo nga bw'otunuulira ekyawandiikibwa tebyetaaga na kugenda mu ggulu wadde okugenda okufuna ebirooto ng'ekigambo kiruŋŋamya. Oyagala bufumbo oli mukyala obufumbo bwa mukyala kati ate gwe oli mukazi mindset y'obukazi ekulimu ewammwe temumanyirwa basajja oyi musajja oyagala mukazi omwami yaba n'amaka mindset. A husband is full of God's responsibility. Mindset ya husband si yemu n'ey'omusajja. Abasajja baliwo kusajjalaata kati ogenda okusanga ebyawandiikibwa byasengeka dda. Who qualifies for marriage? Kati oli awo tosoma kigambo oli mu kuttuuka oli mwana. Ekigambo kya Katonda mu Befeso 6 kyogera kitya? Kale abaana abato muwulire bazadde bammwe mu Mukama waffe, ekitegeeza n'abaana bakiwagi kubanga n'abazadde muli bakiwagi. Abaana balina okugondera bazadde mu Mukama waffe, ng'abaana bali mu Mukama waffe nga n'abazadde bali mu Mukama waffe. Kati osanga omuntu aga bannayinza abaana simalina kumanya oba beetubawa oba ddagala lye babagema. Baana tebawulira. Gwawulira Katonda, gwe towulira kitaawo. Kati oyagala beyakugjamu bo bakuwulire. Kiki oyagala okukola mu nsi ekitaawandiikibwako ekikutwala okwogera ne by'otalina bakubbi? Abamu babendeddeko eyo mu kansolingi ezitategeerekeka. Omuntu akukansolinga yakulaga ekigambo kya Katonda. Eyo kansa entuufu. Buli kigambo kya Katonda ye kansa entuufu. Emboozi engereesaganye okugereesa obugereesa tekireeta bulamu. Nkiddamu, oyagala kukola ki? Kukola onoonya mirimu. Ekyawandiikibwa kyekiri mwekiri mu Bayibuli eyo gy'ozannyisa n'abamu temuzirina. Oyina apps nnyingi ku ssimu yo naye tekuliko app ya Bayibuli. Kati bw'oba eriwo ey'omubuliwo tonnagifuna sooka odawuniloadinga Bayibuli. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Atalina kitala atunde kyalina agula ekitala. Ekino kitala. Eyakutamya ekigambo kya Katonda yali akukubidde future, yali akumaze. Oba yali muweereza ku levo ki, yali akuloze. Omuntu asumbiddwa ebyawandiikibwa bya Katonda tabbibwa, tomufera, tomala gamulagula bya kisiru. Naye olwaleero olina omusanga abakulisitaayo mwekoze ebintu ebinnyonnyolera ddala nti muli bajeemu. Matayo 7:21 nga bweyogera. Twagobanga emizimu mu linnya lyo naga muve wano muve mu maaso gange mmwe abajeemu. Naye obujeemu ki bwayogerako? Abaajeema okuwulirizanga okuyigiriza kwa Yesu be yagoba. N'okugaana okuwabula n'ekkanso y'ekigambo kya Katonda bujeemu. Nabwo bujeemu. Kale okwogerezeganya ne Katonda kwetaaga omuntu awulire. Owulira, mulimu okuwuliriza. Tuwuliriza ddi Katonda? Nga tuwulira ekigambo kya Katonda bwe tuwuliriza Katonda. Nkiddamu, tuwuliriza ddi Katonda? Nga tuwulira ekigambo kiri tuwe. Osobola okukiwulira nga kati nga bwe nkibuulira, naye ekigambo ky'owulidde okikonfaminga nga okibikkudde n'okibuulira. Kubanga nze nkugambye neekakasa kyenkuwa, naye seekakasa nti buli ekibuulirwa kiba kigambo. Kikonfamingenga oba nze nkibuulidde oba waliwo akibuulidde, osobole okunyweza omwoyo gwo nga teguyugayuga. Katonda tebamunoonyeza mu miti, tebamunoonyeza mu misana oba mu nsiko. Katonda bamunoonyeza mu kigambo. Osobola oga nti katuleko wano mu kati, taba mu kati. Gw'oba osazeewo ogendeko mu environment y'omu kati osomeremu ekigambo oba owulirizeemu ekigambo. Bw'oba tomanyi gw'onoonya, n'okunoonya kitegeeza ojja kunoonya bubi.
bw'oba tomanyi w'omusanga kitegeeza osaatuukira ne waali. Bayibuli omala gagikwata ebyawandiikibwa omala gabi tolina na budde bubiwuliriza tolina na budde bibiwulira naye nga kuva mu lubiri lwaga ekigambo kino kyembawadde bwe kiba kisoboka mukiwandiike mu mifubeeto gy'enjizi gyammwe ku bitanda byammwe bwe batyo bwe beekuumanga ebigambo bya Katonda. Naye guno omulembe tewali nteekateeka gy'olina mu bulamu bwo kuba nti ekigambo kya Katonda okirowoolezaamu emisana n'ekiro. No wanda lwaki ogamba nti Katonda tayogera. Yayogera ate kati omwagaza ki? I'm here to challenge buli muweereza yenna mulekerawo okulimba abantu. Mujje tunonye Katonda nga bw'akyayinza okulabika. Katonda ayanguwa nnyo okulabika mu byawandiikibwa okusinga omuntu okuyimirira awo n'ayogera Mukama wayogera Mukama wayogera mama lirirararara omuntu n'ayogera ebigambo mutwalo naye nga Mukama principle gye yateekawo emu bweti ne bweba yakusaba tonnagigoberera naye oli busy. Amaanyi ge mutaddemu mu butamanya musooke mugaddirize mu kimu okumanya kuli mu kigambo kya Katonda. Mwesibe nnyo ku basomesa b'ekigambo bomba munaakyusa amagenda gammwe. Mwesibe nnyo mu byonna bye mulowooza okuyiganga ekigambo kya Katonda. Tokkiriza budde kukuzibako na kukya nga toyina kigambo ky'osomye nga toyigirizibwa. Mulireetinge n'abantu abali knowledgeable mu kigambo kya Katonda nga bwe mulireetinze n'abalaguzi ne babalagula ne bye mutalibeera. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Mulireetinge n'abantu abalina ekigambo. Mulireetinge n'ekigambo kya Katonda. Emu ku mpisa egenda okusooka okuba mu bulamu bwo. You will be always growing in personal relationship with God. Gy'okoma okubanga obeera mu nnyiriri ofuna okonsuminga ekigambo kya Katonda. Mumpulirize bulungi. Okonsuminga ekigambo kya Katonda. Oyogera ne Katonda mu kigambo kye nga conversation yo bw'oba okola communication yo yonna erina ingredient mu kigambo kya Katonda. Oyina gwe teebereza ebikulimu mu mutwe by'obadde ng'opestalinga Katonda okukolera. Njagala obikwate byennyini nga tonnabimugamba obikule Bayibuli yo. Bw'oba tomanyi bwe banoonya nnyiriri bwe luli buuza oyo gw'ogamba nti musumba oba muyigirizaawo omugamba olunyiriri bwe ruti oba ow'Oluganda yenna olunyiriri bwe ruti nnyinza kulusanga wa. Omuweereza akuyambeko akugamba erusangibwa wano. Nkubuulira buli kyoyagala okukola wano wansi w'enjuba kiri mu byawandiikibwa. Buli kyoyagala n'ebyo n'obuzigaziga obwo bwe tukaabakaaba oyo simanyi bwe mukaabakaaba obw'ekitijja ebyo oyina okukitegeera olugendo lw'obulokozi obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa. N'abatakaaba n'abatasinda n'abatatibula si nti balina byonna naye balina yenna. Balina Kristo yenna kyekibawa comfort ne kibawa peace ne kibawa emirembe n'essanyu. Si nti byonna bye beetaaga babikola batya babirina. Ekisinga mu bulamu kwe kuba n'empuliziganya. Gy'okoma mayindi yo gy'ekoma okubanga ekonsuminga Mukama kyayogera. Mukama kyayogera bo ayongera okunafuya pressure y'ekyo ky'olowooza na transforming endowooza zo. Ekigambo kya Mukama kye kikyusa endowooza y'omuntu n'atandika okulaba ebitasoboka nga bisoboka paka lwe bisoboka. Nkiddamu n'otandika okulaba ebitasoboka nga mind yeri transformed. Ate na kino tokyerabira okutuusa nga mind yo emaze okukakasa nti kisoboka. Katonda lwasobola okukikola. Katonda tasobola kukola nsobi.
kukuwa kintu nga management yakyo mu bwongo obwo tesobola kufiitingamu ne bwe banaakulagula ne bwe banaakukola butya. Olaba ku jjajjaffe Ibulayimu yamugamba amaaso go gye gakoma gye nkuwadde. Tewaliwo naggwano yenna mu Bayibuli gw'osomako okuviira ddala ku Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Olaba ne Adamu Katonda yakkanga akawungezi ne boogeramu. Teriyo okuviira ddala ne ku Mukama waffe Yesu Kristo. Ne Yesu Kristo yennyini omwana wa Katonda omulamu alina tekyamuggyako kukolagana ne kitaawe. Relationship, empuliziganya, okwenywegeragana n'omutonzi wo kyekikyusa obulamu, kyekireeta obwakatonda ne bujjula obulamu bwo mwannyinaze muganda wange. Yokaana Sura ya 5 olunyiri lwa 19, John chapter 5 verse 19. It says, the son can do nothing by himself. He can do only what he sees his father doing. Omwana wa Katonda talina kyayinza kukola ku bubwe okuleka asobola okukola ekyo kyalaba kitaawe kyakola. Olaba nti ne Yesu yennyini Mukama waffe omulokozi waffe akulaga nti newankubadde yayambala omubiri najja wano ye yennyini yademonstratinga bw'osoma olunyiri enkolagana ye ne kitaawe yali tesobola kuvaawo. Kaakati gwe okolaganye ne bannabbi n'abatume n'ababulizi b'enjiri n'abasumba olikolaganako ddi n'omutonzi wo. Abantu abo bonna Katonda yabawa ebirabo ebyo to equip you. Oba oli mutume, oba oli nabbi, oba oli mubulizi wa njiri, ebyo byonna byatuweebwa to equip the saints. Is to equip the saints, okubangula abatuukirivu ba Katonda. So okubalemaza, okubangula n'okulemaza, to equip n'okulemaza n'okusiruwaza n'okunyagulula byanjawulo. Kyova olaba bwegaana ekigambo kya Katonda bajja kubba nnyo, bajja kutegeerera nnyo, bajja kulagirira Yesu gy'atali, bakulese Yesu gy'ali. Kale ebigambo bino mbibuulira with the passion kubanga abaana ba Mukama mukaaba. Emirembe gya Kristo mu nsi tegiriimu. Omuntu Mukama waffe Yesu yeebazibwe yafuuka sirogani. Mukama waffe yeebazibwe, amiina. Naye mundeeyo bwe weggalira eyo okaaba tosinza. Mu kifo ky'okusinza okaaba. Naye bodde bwe Mukama waffe Yesu yeebazibwe yafuuka sirogani. Haleluya, amiina. Haleluya, amiina. Ndi wano okugamba bw'oba obadde oyita ku bantu oba channel yonna ng'eriko omuntu asomesa ekigambo kya Katonda giwa obudde. Bw'oba obadde olina abantu bw'obuusa amaaso ng'obawa obudde butono nga bayigiriza ba kigambo, nkugambye ddayo bawa obudde. Abo abantu balina ekisumuluzo ekianirookinga obwongo bwo okuyingira mu okutegeezebwa kw'ekigambo kya Katonda. Empuliziganya yonna gwe byonoonya kubanga gwe ebibyo obiwulira obimanyi. Ebibyo obiwulira obirina kubanga gwe ekidetermininga byoyogera mu maaso ga Katonda ze circumstances ezikwetoolodde. Olumu ze zikukuba n'oyigayo ne weegaganula n'ojja newankubadde gw'osaba toyina nkolagana naye. Ndi wano okujjukiza mwana wa Mukama, okaabye ekimala mu Kristo. Osobola okuba tonnafuna bikwatikako by'ogamba nti bibino, naye emirembe, essanyu, obugumiikiriza, okukkiriza mu Mwoyo Omutukuvu n'amaanyi ag'obuyinza bwe gakubaamu. Gakubaamu. Amaanyi ago gakubaamu. Kale nkutegeeza byonna bireke bikuyiteko. Tosubwanga okuwulira ekigambo kya Katonda. Weesibe ku kigambo kya Katonda ojja kugenda okukitegeera. Wali obaddekaawo nga byoyogera osobola okusisinkana omuntu alina knowledge y'ekigambo kya Katonda n'agamba kola bw'oti nga n'okusabira takusabidde. Omuntu tosobola
kufuna magezi. Amagezi ekireeta amagezi kumanya. Okumanya kuzaala okutegeera. Okutegeera ne kuzaala amagezi. Ekyawandiikibwa ne kigamba mmwe mulimu aweebuuse mu magezi asabe Katonda atamma. Emirundi emeka ng'omuntu ali bizi. Ayi Mukama nsaba amagezi ng'agaali ku Sulimaani. Ansaba amagezi. Sulimaani yalina okumanya, gendako mu ngero zo zirabe. Kumanya kwennyini gw'omanyi ki? Omanyi ki? Ogenda otya okukyusa ensi nga tolina ky'omanyi? Tusisinkane mu episode eddako ku nsonga eno. Tulina okumanya lwaki tuwuliziganya ne Katonda. Kati nzijja n'ensonga lwaki kikukakatako okuwuliziganya ne Katonda. Waliwo ky'omiisinga. Waliwo ky'omiisinga bw'oba towuliziganyiza na Katonda, naye nga oli so used okuwuliziganya n'abaana b'abantu oba n'abaweereza ba Katonda okusinga Katonda. Shalom.